But tusigane gali ya kabiro bagali ya Gaza sigali ya Gaza ka branch ka gali ka nasare bed empulira umanyi nasare bed yes sir ejja kulefuke gali kachali ka nasare bed kati nzebengwa mugali zitegeka njo katenze jukira nze bugali siwanika na mukono nja kwebasa abana b'abantu ugamba munsanze ono wa haji na akamala mwaka America ange mungudde ko kifula nenge wagwani warabaze kwagira ku haji ambera wo lipata APDA Zandi mbera muno mankindie munyo onyo before yange ntambulira muno kansi yanga mankindie munyo onyo obera makindi obera mu wolipa kasitebanga mankindie division ya overstand on table nze muno mwenzungira APDA okay aho ni bitachi twingira omwaka twakaguyingira omwaka omupya nuya aho ebibawo nsubire bisinga byonna birabe bitambula ku nombambira bantu kati nange ndi journalist wadenga siri journalist mutendeke ngamwe nera maliriza ndi journalist kubanga era byenjogera era bigena mu ba people demo bokitegera atengo inajo okolera nga media house media house nazenzo ganya sikola yo nsumbu wa kusumbu tusumbu wa busumbi kati se siri na mawanga musumbu banza sura zedanga go sasula ne tugendera awo okay awo wenyini tuyingira omwaka guno ngate tunabuyingira omuyimbi questions za salako Uganda conscience right kubuyingira cousin bro wange nali ndudo mulabo manyi kati family ya Spence eyo bali nenkolagana ne mami wange kati mbatwalanga bakojja kugamba okitegera bakiziwe family ya Spence eyo questions mwava ero jukira waliwo muganda we yetuga dala sawo yanyo obutwa nali sikubagizanga bajukira ndudo kugenda ndi muno mu Uganda mwenzo ganyiza okitegera eyandaba nekanga nagamani ya music fitting ya junkin tialalo zoba mulimba nsaga nti ndi Uganda okitegera ko yateka yakano tujja ne muddamu wano ne mugamba midie ya feeling copy maker ya come na the era Uganda that's where me best in okitegedde era bwe yajja kati ebyo mwalaba mwatusanga tumalirize mbuzi kwa twine mbuzi zafe za chika nyingi empozi banamuli batu kwa kubidwa okulastinga tubimaliriza atadde kawo kamera nga omanyi mu abana ba kamera mwe bakiface mwangu wako bugwi ku time esemba nenga nali mbyange bilala Muganda ogola byobukulu oba Muganda ogokuze ngomanyiti conscience long time the myself away bitegeza ki kiringa balutegera lulimi olwo bitegeza kiringa bona agamba nti Uganda wajibera muddi ngambuza tomanyiddiro wajitandika jibeeramu olabira obulabizinga mwoli yinza kuba walimu emyaka 3 ne weeyubula ne bakulima mbu wakazaalibwa naye nga wali mudda eka nange bali basajja mbadde nabo long time nze ndi mu Jamaica okay abadde wana Uganda yaliko ne wange munyo onyo mumaka gange ne mukyaza ewange munyo onyo conscience kati ndete bifaananyi nga tuli mu diro yange wamutwala mpaka huo pake wange ndete bifaananyi nga tuli mu diro yange ne gundi portraits zange ziri mabega wazisoma bituwe olakole simu yange ezikidde gwe conscience wa muddi yali ewange munyonyo wali ewange amakaga ngo ngamanye munyonyo kumpi n'empala mu lubiri ewange mwempaya portraits zange ziri mabega wano nga conscience tulina mu diro tunyumi sendi mu Jamaica mwamala banga kinga munyumira nga munyumya luli katoloze enseno Uganda olu Jamaica lo balukuma bwe bituli ani alukuma matu wano mu Uganda omuntu amanyi olu Jamaica ali omupita amasigadde bonna kama ata nini anti ndi kugamba atali mu Jamaica nkugamba atali mu Jamaica nze ndi mu Jamaica kati ndi Muganda malenga menti manyo Uganda mbanjogera ki kati ndi mu Jamaica amanyo olu Jamaica wano nga munna Uganda ye Peter Miles Kanyike era namwe unyengeri gye yaluyigamu abasigadde badodoli mabudodoli eriyo bana abana basafinga ku Google obuntu ntwawo najja nabafera kusoma 5 ranking pass bali bobogera babujja ku Google babini ganda bani abo yite bamanyi kati ne baya balwagale nyonga balugegenya bachina bucha mani abani bije okitegedde nayo omukulu bwe yazze wano yakoze collabos n'abayimba ab'enjawulo anti nze naba mu kuyimba nze namugambe mina sin anymore okay kuba yakoze nabo wano muyimba kyo lwasinze okukolera lines yakubye mu remix za nyumidde naye remix lines yakubye mu remix ya banana za nyumidde kati ngazo mujema kandi zembambi ulira zembambi ya byayimbye you're agamba not talking about the banana you know what we mean about the banana thing no talking about the
picking girl them pum when we party mixing with the banana and things around sweet. I understand. And need dance amanyi. Akati bwamala ezole niza nyumide. Katika tokona line ze yakuba mu ndoba kubene palaso. Muri mulene zinyuma. Ne ate mwe ate na igara mugate mwalu nyumide dolimba lwanyumi. Mwagala ki. Aho tugenda tukawo. Naye soko tunyonyolero bili ebigambo. Ebya bya banana. Ayo yabadde bizibu bizito byaffe bya Jamaica. Go bitegeera. Omanyi kati fe Jamaica ekintu ekiwemula. Kwe kujjamu engoyi ate n'ogaziya n'amagulu. Kyekyoka nene bw'olyogera kye Jamaica ne bw'olyambula engoyi zonna ozijjamu n'osigala ng'owumbya amagulu nga tolina gw'owemudde n'oba ku buko. Kati n'omwana asobola okujja ku buko journalist ono nga just yeekubye kasipula wano ku nywanta ati ninga ali bwerera batawemudde kujjako bw'ayanjala amagulu ate nze ndi mu Jamaica gye mbeera nkubuulira ekiwemula e Jamaica bw'oyanjala amagulu bw'oti awo oba owemudde nga ate oli bwereere. Nene bobero bere no jja kuseye nene ozinanga amagulu go gawumbye n'okubazi bokena tobode we mudi kati bigambo yayogera awe wammwe wano biba bibi because mwe muli babago waya mwena mwemanyi mwe muli balyenta dread muli badangina. Abantu baweyinza nnyo oluyimba questions enyimba zakoze n'abayimbi wano naye basinga vumirira luyimba lwakola ne Palace anti yakyanse muli Jamaica tugamba yakyanse ya deal with the girl them kano wa the girl them love. Tosobola kuwa magezi ku kintu kyotamanyi tosobola kugamba nti omanya abakazi nga tomanyi kye baagala. Kati mwe temumanyi birungi mujajinga muti ekirungi mwe mmanyi oluyimba olulungi banayuganda mmanyi oluyimba olulungi mmwe babaago waya mmwe nga mwayigirawo ennyimba ennungi mmwe olaba nze omujamaika nkugambye lulungi fe ba grandfather fe the music fe tusibuka mu music worldwide. Okitegeera one drop reggae yakubibwa mu za 1600 nga tukuba music e Jamaica. Yes sir. 1600. Me hear about the history from Milan. Me know it. Nzoroza ninga batamanyi history yansi yamwe. 1600 fenga tukuba one drop. Give me the one drop. Kati tumanyi musical. Katumanyi bachina ba mukuyimba. Mwe nyimba babago yate manyi nyimba nungi. Chechakuja mundo. Chechansi jamu chokana gaba nti sija kudilinga na babago waya. Me na deal with the freest people them. Nyimbe nungi. Temuzitegeera. Nanti era kati nabawona nobawona nakube ekimba kye bayita bipikini nga kiri inspirational. Inspirational kitya kiwana bipikini mama abasinga bagamba owemula ati bwebwo obuzibwa kye nabagamba nti ababago waya kuwemula kugame kujja mu ngwe mugazi ya amagulu ebisigadde teri kati lindako obadde okimanyi nti ekigambo wadde okimanyi nti wonna azanya ku mukutu guno kino kyengenda okugenda bagenda kugamba kibi obadde okimanyi nti ekigambo kasolo bakireeta kubuzaabuza abaana bato nti ako kasolo nga baagala nti bamugamba tokakwata nako kajja kulya ne kati kyafuuka known nakyo ne kiba kibi okitegedde so kati kitegeeza nti with the time na bino bye tukogera nti mubiseeko era nayo bijja kubeera known bibeere bibi okitegedde nenga bwekyali nga tebaagala kubuulira mwana muto bamugamba nti kajja kulya tokakwata ako ngaabuuza mama kino ki ako kasolo kaluma okitegedde nga baagala bamubuuzebuza aleme kutegeera linnya lyakyo ttuufu naye kati nakyo kibi kubanga baana bakiyiga bakibuuka. Ova mu ndongo dda mu kikati ng'ogyeko okubeera nti oli media personnel. Nze ndi gondi ndi bintu bingi naye ng'okusingira ddala kakasa gy'oli Detacha ng'osooka kirowooza weesekeredde oyagadde ngambe nti ndi naye nga anyway nze ndi ntya China entertainer anti ndi mu Jamaica nze ndi ntya China kakati osobola okumpita DJ nze ndi DJ no kubanga DJ arranging okuva ku radio presenter ewaffe Jamaica DJ asobola okuba radio presenter DJ kitiibwa kinene osobola okuba muyimbi abakamiliyoni bonna ba DJ bahajalu nabo bonna ba DJ nebayo ba presenter bonna ba DJ kane ba selector mwate be muyita ba DJ ba selector ba producer bonna benyimba ba DJ otegera banna mawuli muna basaka muli ba DJ kadi uli disc ya deal with the jackie otegera kakati tumala ne tuyetemamu ebintu kati bogamba muntu ni DJ amana akubuza nti wasya piento ogwawa mu ba DJ no gamba nti artist
okitegedde kati ne artist naye ate bagitemamu wasa EPM n'omugamba nti musical artist okitegedde kubanga obwa DJ ekitiibwa kinene tobiwanvuya nnyo bijja kwetaaga obudde bulungi ebyo kubanga abasinga bayinza basobola binyo bano bamanye DJ wuuyo Detacha weetota DJ nga tokuba byuma oli selectinga nnyimba nazikuzanyira ne zikunyumira Detacha otegeera ekigambo Gaza ng'omujamaica Gaza ya minova Gaza essaawa eno bw'oyogera ekigambo Gaza Uganda wano bamanyi ghetto bamanyi era kyekituufu Gaza kifo kyakubonaaboneramu makulu gacho Gaza muyimbi Fiki Gaza ku ntalo eziriwo wakati essaawa eno Fiki Gaza ne Alien Skin bwe tuwe ku side yo kubigenda mu maaso kusaawa anti zangaye ekigambo Gaza kifo kyakubonaaboneramu wangi kifo kyakubonaaboneramu kyekifo abantu gye babonaabonera kyekifo abantu gye babonaabonera kati wadde nti ekigambo ragamuffin kitegeeza masikini so kati abona ragamuffin bonna abo masikini abo bakamiro na bebe kula abo masikini abana Bobi Wine abo naba masikini ekigambo ragamuffin aba masikini asabiriza mu Jamaica bwe tuyita ragamuffin mu luzungu ye bega era kyava mu kigambo ekiziina rag imafin nti ali mu buziina rag imafin kyekigambo ragamuffin nti uyo ali mu buziina kakati ekigambo Gaza gye babonaabonera kati era omwana akyeyise wano bw'omusanga abonaabona teweewuunya kuba yeeyise ekintu gye babonaabonera Gaza mise kati eyakyetuma Jamaica ne yeeyita Gaza ali mu kkomera paka lwalifa bamuyita Adija Palma mumuyita vibes kati neffe tumanyi nga Adija bamuyita Adija Palma ali mu kkomera yeetuma Gaza nekimbonyabonya agenda fiira mu kkomera bamusiyo myaka 35 anti waffe Jamaica amaisha giba myaka 35 34 year ka imani di prison never make for the dog them but me na wish prison never make ya fino man kati wana kyetumye neti wekanga boje Gaza nti jibabona abonera so Fiki Gaza bwabata nabona wakubona mu Gaza alina yo kitegedde nkikulida makulu gajo era ndoza ne Gaza yenyino gimanyi jeri temala nakubiri nga tabana jittamu temala nakubiri kyekigambo Gaza meaning yakyo eri spiritual okay kati nga papakiriza mu banabbi nga Bob Marley bahali Emmanuel Selassie tumanyi Gaza gitegeeza so byebyo kati wabaddewo kinawulidde abagaza balwanaganye n'abaki batomereganye n'aba Alien Skin n'abafangani anti era ne beeyisa bubi nnyo anti eggaali kati okiregera golina eggaali nga tetunawanvuwa nnyo gendeeyo ate eyange embinnya eringa ya Yesu wala eggaali ya Yesu yasala ku muntu okutu eyanga ate eridde ediri n'eggaali ziriwo okuva bwe batonda ensi n'Adamu yali n'eggaali y'ebisolo ng'atambula n'ampologoma naye zikola eggaali ye Yesu najja nabeera n'eggaali y'abantu 12 nga bali solid ogatteko n'abaana abalala bali bakadeideyi eggaali ya Yesu yalina bakanyama 14 nga bakola omukono Petero yali yakola omukono Yuda Tadeo yali alina omukono nga yalya meto oyo yamulyamu oluku yali adiringa n'abatwazi kati abatwazi bamuga twagala kukola kyaliyo tumutwale tumulye baali bakola emikono kati ntunira obwana nomukali ku ggaali nga tekalina mukono nenga abantu bamanyi ggaali omukono ya Tadeo gwe yalina bamanyi omukono Simeoni gwe yalina tunyonyole tetwaliwo ggaali ya Yesu ate Simeoni Ngame gari ya Yesu yali nkole. Waliwo ekigambo bwati ebintu bino eby'eggaali oba ekigangisa kuva Jamaica yogamba yose. Anti kyenkugamba byaliwo n'ensi tennabaawo nga mmwe temunnamanya nebaawo ng'eggaali weziri. Kugamba ne Yesu yali n'eggaali baali n'eggaali. Kakati Jamaica just look at your music. Omuntu buli lwobeera star kaya off something young. You ochok north. Nti buli lwoba n'ekyokulya osika bangi sembeza bangi ye ngombo yaffe y'aba Jamaica kati lwaki nnyimbira milioni 2 nga sina bantu baziryako nga njagala ntulawo nzirye nzekka nga nnyimbidde milioni 3 ekiro kimu lwaki sibana baana alisi ne bafunako kye balyako kwezo sente okitegedde so kati gaali erina okuba abaana balina okubaako okupembere batambulira n'okukola ki kati
ebyokulwanamuko abantu balwana ne mu parliament balwaniramu kati abadde osubira eggaali olwa mu parliament abala sigali ne mu parliament mulimu abanywa amasada naye tugambye nti olwana abaganywa mu bubba abali mu parliament balwana kati bana abaana abali mu freedom okitegedde buli wamu balwanirawo so kati okulwana n'ebyo obutakisusa kyeŋŋamba okubongerako kyekibongerako nga bba abalwanagano oba kyekyongera ku industry nga music kiyinza okuba source of openness nti bwe balwana gono banyumirwa gomanyi mukola nti mwekati temubangako muggali mwe temukola ku mikono kati bakoze mikono olwoyuza omuntu oga mwana nkyalimu Detacha wakola dde omukono osula wangu gwemuko ng'oli wekka tewali kamera kale gaali kijoosuula wano mu city wano kati nze bwetusinkana n'eggaali ezo eyakabiri ogisuula bwetusinkana n'eggaali yakabiri oba eggaali ate ya Gaza si ggaali ya Gaza ka branch ka ggaali ka Nasare bed mpulira omanyi Nasare bed yesewo ejja kulefuuka eggaali kakyali ka Nasare bed kati nze bengwa mu ggaali zitegeka njo kati nze jukira nze bugali siwanika na mukono nja kwebasa abaana b'abantu nze ndaba CEO oli komanda gwe njogera naye kubana ndi komanda oweggaali kati njogera na komanda oli bana baana eno babeeyisayiza mu buyi bana baana kati nze nnyinza okwebaza nze neebasa abaana b'abeeno mwaganange bazizo emyaka 35 nze neebase bana ne babongoota agana mwongoosa abaana b'abeeno so kati awo kubyatuuseewo so kubyatuuseewo abana no bana just kwejaga bana kunyumirwa ne beeyuziza nnyombo abamu ne bavaamu n'amasanda balina mu malwaliro n'ebyamasanda tebirina kubaamu naye nga okwegiraagiramu musaayi bavuddemu musaayi tekyandibadde kibi ati ge masanda agenjogerako tekyandibadde kibi nnyo naye bwe bakisusse nnyo bwe kibeera ekibi naye biba byakwegiraagiramu awo kaana wetmambo eardemal charts TS13 ekitegedde tekiba kibi nnyo abula just waliwo ekigambibwa nti ebintu byebyo bikozesa brand z'abayimbi kati sawa zino omuyimbi nga Fiki Gaza abadde atuse kusa nti oluyimba lwe questions yalutaddeko ne verse nti sawa zino amawulire gandibadde gogera questions kuteeka verse ku luyimba lwe esawa zino amawulire gatambula nti beekubye abanakuli abafuna bwe butwe mwagamba ali erimbona ali akakola mu bantu ogenda ggwa omanyi ya what you fear and you fear what they don't know kaya eat what you fear kaya nona ina yalaga yed oyogera n'ekitakuli mu mutwe kyemutamanyi nti kakati abantu ngayo abantu balwana okuva ku MP okitegedde okuva ku president abantu balwana nekyetugambye okulwana ne mu kisusa kyekibi because oli omugaza Adija Pama yalwana ne Clive William gwe tuyita Lizard ne bekuba omu n'afa okitegedde Lizard yafa ate nga yali business partner wa Vibes Cartel kyekyamusibya utakontrolinga kati bana alwana omu n'afuna ekizibu ekinene lwe bajja okugenda naye bino ebisigadde tunanga gye tubicontrolinga because bibaamu mu society naye kye balina okukola nti butakisussa okay tubigenda mu maaso suubira ani akifunamu oba ani aloozinga bonna bafunamu nti nkugambye nti no abaana abo kyebafunamu kyo kino nti saa zino tuli kwogera ku Fiki Gaza nabadde tamusaaki nga kajja kusaaki nga enyimba zinyuma nenzitanyuma naye nga si kyekyabadde kigendererwa nti kyakulwana nti bafunemu wabula biyinza okuba ebintu ebya street ngera bwomanyi gundi namusanze mu bbala nansalawa gundi namukubira esimu natankwata tubusanze ne beeyisaamu okimanyi nga ebintu egisinga ffe bakomanda olusi tetumanya okitegera muyinza n'okwesanga lwanda omuli tuli muno jukira fena tubeera muno mu Makindye wakabwane wajaluno oba oli wali waswikida oba oli wali ku respect wali tojjo oba oli wansi eri okitegera ku climax oba oliko jacks yalinga myeliano oba oliwa jukira okitegedde mwesanze wabadde waawe embiranye naye nti biba nnyo bipange nti mugenda kukola mutiramuta just bintu byakosa teri muntu akifunamu oba akifiiramu wabula omu ayinza okukafiiramu mu ngeri emu oba endala okitegera okay nga tukulosinzeeko katono tukulosinga tudda ku kirala nga mukwano gwo kyaliiwo patanawo bwe mukola omulimu gwe gumu litojjo bamutaddeko akaliro nsuubira byonna obimanyi yavuddeyo n'ayogera ku mbeera omukulu Bobi Wine principle gyali mu kusaawo okukunga abantu okweyiwa ku kkubo okusimba ebitooke mu nguudo era embeera gye bamutaddeko wagirabye gwe nga gwenza kyogerako kyoba oyinza kumuwa advice ate kati nze gye nakulira waffe America okwekalakasa kiri mu mateeka era bekalakasa poliisi ebakuuma
Filonga the mnadas destroy property ya overstand temuli destruction of peace and freedom for the other people nyoko ikalakasa is expiation of a grievance okitegede nzo fe Jamaica manyi you expressing a grievance eganyo okuwulirwa mu ngeri ndala n'ogamba let me demonstrate olanga bakita demonstration nti olaga to demonstrate is to show kyoyagala bakole. Let me demonstrate how to use a camera nenkulaga kati olimba demonstrate ogamba nti we bati we bakola oluguudo bwe luba olubi luba lwetaaga mu bitooke. I'm demonstrating kakati ye kimu castrating sa nze namugamba nti kyabadde kimu kugamba nti si munabyafuze era sibimanyi naye ate kambyogereko kyekyabalumye ndooza abaana era buli omu gwe nabye point yagamba nti wagambe toli munabyafuze lwaki obyogerako ebogamba si munabyafuze mukine kambyogereko sibyagala oba oyogerako byakibireke naye nga naye nekyayogedde si kibi okusinziira kubanga opinion ye omanyi tuwa buli opinion tugiwa respect unu ekitegedde kati yo opinion ye yabadde nti abaana bagenda gira bati ne from the political point of view wanji from the political point of view tekiba valid naye for the sake of his opinion and understanding for demand them wadembe nayo kwogera naye bwe kidda mu political interpretation abaana balabanga tekiri valid bakitegedde so kwe kumuyisayisaamu awo naye nga alini al kyeyayise naye yakiyisa naye nga ate kyaliwa Bobby ate yayeyita ghetto advisor akyeyita bweyisi gwe ngaawangala naye akyeyita oba kyali mwana wa geraniza dada namusanga mu ghetto namusanga ghetto youth bakitegedde so kitegeeza nti we mulabiddewo nanga ndaba mu ghetto era uno advisor era naye advising eyo basobola ogitwala okimanyi nti advising eyo Bobby asobola ogiwulira naye tukugambe nti from the political point of view teri valid naye for the sake of the social understanding relations mu bantu wano osobola okikozesa nti kiri valid nti lwaki okonga bantu simanyi bagende mu makumi na biki nilwakuba fe bamanyi okwekalakasa politically tumanyi nti kyamaanyi. Okay, last remarks of Detacha Sakalaman. No fear the people in Uganda omwaka tukutandise January mbakutira have respect for the other be real, do things kayona duna fe tuli ba man around things fe tuvuga ebintu tebituvuga tokkiriza kintu kuvuga we run things and around we achitegede fe tuvuga fe tutambuze ebintu tebitutambuza tokkiriza elege tibulanga kati mwenna bali nabye mukozesa use but don't abuse ya use it kayana abuse it achitegede nze sola kunywa njaga ntia bwengera n'enyinywa wanji sisobola kunywa mwenge ntia bwengera n'enyinywa toina chokoza wabula mbikozesa awo yogedde kigajiro mbikozesa nyizo kisimbanga ekimuli awo kikozesanga kimuli nembu nkwate nje katangire ngamazi nze negwa mwenge ngukozesa bukozi rodala ngamfunyemu embadde njagala ngangu tatandika kunywa ngamazi mfirako okitegedde nyizo okuba na nkolola nenga kanjira kakakano kanzijema akakolola wano mbanga kozeseza niyo okunywa obuji ekinyumu sisobola ne wa nze erinnya lyange lyekikabaire wembadde siribabuliranga kano kino nsonga nkulu linnya lyange bampita Gidang kata bono baze mbiye kina Uganda kale gwe byogere bamani Gidang bampita Gidang kigambo kyalo jama kigamba nti gaba wansi Gidang gaba wansi tena jinywedde ddi tesobola kunywa njaga kati mbula ebyokukola nitandika okunywa enjaganze nganjagaza okay nga tumalire mu Jamaica munno owawano biniganta bamusabulidde Buwarabu yakoze ati ate saamuli bamusabulidde Buwarabu ekibinyo abaana bayigira mu Jamaica ku Google bayire balugezaako era boogera ebintu ebinyumira boogera ebintu ebinyumira ba epas bani au paper ranking bani ebintu ebinyumira bakesi alupa ba vampino bintu bya Jamaica olugetegete olunyuma nige gyo byogera nenseka nga see them mute them a try to do things Bane mulabe Eddie